Ndino kubesa seri laba bullet ne basasana ne baduka wowe batutta Museveni atutta yagambye tulumbe nagamba kasaba sumbule tia gas bakweka tia gas kamwa batumaze waliwo yasose na mugamba kazeyo omulala nagamba president bamulese kakati we nabili struggle abaana bali serious mu struggle era waliwo abali tebali bo serious naye abaana bali serious sula mu struggle nti abaana balina engeri gye yalagidde azeeyo emmotoka ku president emmotoka president bamukuba zaye emmotoka president bamutta ng'agambye yabadde avuga emmotoka bana bali serious naye ate wakanaki we twatuuse ku bridge wavuja amasasi ng'abiri yabadde ku kamera yennyini ate n'akaaba nempuya ng'akaaba kati struggle tu eriwo olina kulumba oba gakuba oba ganyuka gwe lumba tukulabireko tugayo annange oyo ye mununduzi waffe anti kati gwe ate oli munnamawulire kuba obeera eno bbali ng'olengerera eno bbali kati bannamawulire abatiitiizi mbuto tebalina kubeera mu struggle abyo si struggle naawe sebo ne struggle mugenda ku struggle lingaji naye mbadde nkyaludde okulaba ku masasi kale mbadde nkyaludde okulaba ku masasi netuya gaali naye like ebbanga libadde ligenze nti bannayuganda omanyi president Kyagulanyi buli waava ewaka kati nga yabadde agenda ebusoga yasoose ku briefinga bannamawulire n'ategeeza n'agamba emitendera gyonna bagikoze ki bagiyiseemu yazzeemu country tour ke atera okukola era bw'ava eyo agenda Masaka naye ekyenjawulo ate ekigenda obeera Masaka kigenda bakira akole Masaka bwe yalangidde deeti ne Bampuga ne balangirira Bampuga be baani ate Mpuga ne Bwandika mune kati tubatwalanga mugale Bwandika abo nabo bagenda tuzza emabega bannaye mu byobufuzi ate bano batuzaayo 10 bo batuzaayo kannaye baagala ki kola kibiina manyi waliwo ebibiina 7 ebyo bawandiisiza oba mulimu ekyabwe omuli Katumba oye Katumba ye alina ekibiina bakiyita oba people's front biki era naye akomawo kuba president simanyi okkirizibwa okwesimba noddamu yo olaba mukama tetugendayo munnange mukama we yesimba nenda kifo ekyo olina mukama wo ani muki ekya president tuvayo ku kya president noga yola mukama wange n'okikomyawo olina mukama wo olaba mukama we toza Katumba yavaawo tonnamanya Katumba yali wa independent n'avaawo totya beera omanyi wamutya muwaana abantu yogera gavumenti eno gikube ffe tujja kuleetera akawungeero nzira we mutyo waliwo omuvubuka gwe mwapikaapikaawo bano ba content creator n'akwata video ngagamba kakati amasimu gamwe gye bava bagatuusiza wano era bwe mmalawo eddakiika 2 bamaze okugiyiwa yonna naye yali yakakyogera eddakiika 3 bano omanyi tulina ebitongole bingi mu poliisi ne mu magye waliwo aba flying squad baali bamufunye dda oba bamugjawa bana era butufu gavumenti eno nzibu gavumenti ebeera ne security ate munaye abantu bagamba tera security ya Uganda tekola biki bwekera ku makyo gambe oyogere ekintu ekitiisatiisa eggwanga okitegeera ojja kulaba gye banaava maka security yakyuka edda security nga tumanyi babyambalo combat neka tubeera n'omusajja abeera awo nga tumanyi nti musajja wa SFC ajja buze nga tugende ku kibuli ku CID obitebye ninga omuntu akutte tali mu kyambalo abadde mu binigina bino biyebo kale security we yatuuka ate wekyetaaga okitegeera wekyetaaga Mpuga agenda kukola ki mpulidde embu agenda beera Masaka ne akole ki nabo bagenda beerayo n'ekibondi kati kye ekizibu banaye bano kubanga principal mu Busogayo then alina okugenda Emityana ewa zaake then Masaka kati naye ekisinza okunneewuunyisa ennyo mpulira mbu just to say bagamba mbu nabo bagenda kukolayo olukungaana of which kyembuuza kati bavudde mu nuupu oba bakyagirimu yaba kati awo principal ne Kyagulanyi naye alina obuzibu ali ku buzibu omanyi lwaki ali ku buzibu abasajja ngabo lwaki abatabagoba mu kibiina atasobola beetaaga ssente ze bamuwa nnyingi
ate lwaki ababiri bwe baba boonoona kati ennyaanya envundu webeera mu kisero ky'ennyaanya kati abo abaleka basooke bamaleko ekisanja kino kubanga ayinza okubagobamu kati ne balangira by election ne baddamu ne beesima ne bajjanga ba Labour MPs oba ne bajjanga ba independent ne bawangula kati bwe bawangula ssente ziba zeesala eri mu iPod ezo omuntu abala ebyobufuzi aba tayagala kufiira wadde nutho abaleka obalekamu ate basigazayo bbanga ki mwaka nga gumu n'ekitundu ate kati bale mwaka gumu kuba guli ogujja tetugubala tugenda kulonda mu 2026 mu February okitegeera kati abo baleka nenze ebyobufuzi bya Uganda nga wembira kuba mbigoberera ate tewemwisanga ate Kyagulanyi abawadde tiketi politics mulabe edduka mufu aga bisajja byange bino wadde biwadde bizoganya kambyongere tiketi kuba kati Masaka teriyo muntu kati nga nawe wateketi Bobi Wine Nyanzi empozi Nyanzi siyazigaba kale ninga bayinza okuba wa tiketi mwene yupo kuba mpugo oyo omulaba Yesu wadde era kakubulireko principle waliwo ebintu ebimu mutuufu anaabakasaza akasalemu naye waliwo ebintu ebimu ate oli wakisa nnyo kati akole kyabagobe abagobe kati boonoona abalala ekibiina okizimba kikizi waliwo abakizimbulula nga wayogera nti omukono ogumu gulwanyisa President Museveni omukono omulala guli mu waliwo Kyagulanyi alina ennaku bannaaye empitirivu ennyo ey'amaanyi kikatula onaga naye bannaaye nazza bwaki olasula zeri munabyabufuzi naye waliwo oluusi weetunuulira ebintu ebimu ne nzigwamu amaanyi ebyaddala waliwo ekino kimu kyowagira n'ekino kimu kyobeeramu amaanyi ne gakuggwamu naye ekizibu mwami Kyagulanyi kyalina talinabakolesawo omukono gwa kyuma watisa nnyo 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 ekisukkiridde abantu ng'abo aboonoona ekibiina tewali nsonga olwaleero olwende bamulaze watunuulya engeri Abedi Bwanika bye yayogera n'otunuulya bwe baavaayo engeri wekitiibwa Mpuuga bye yali ayogera ekyo kyokka kyokka kikulaga anti kati kankulage ensonga lwaki Bobi Wine ali mugumiikiriza ate ng'obugumiikiriza abo oba oli awo si bugaana bulungi omanyi ababaka bonna ba NUP bonna abasinga babadde n'emivuyo era nga senga yali wakosa mukono gwa kyuma senga alina ababaka 10 kati kamba kusomere bonna n'ebizibu bye babadde nabo ngera kusooka ku mubaka wa Kawempe Seginya ati ye mulwadde okitegeera kati Bashir bibadde bimwogerwako bingi nga bwe yali ssente za Geno ez'omu kalulu kuba kampeyini biki okitegeera n'okuvuma Kyagulanyi n'okuvaayo Kawempe kati asuula buziga biki oyo yandibadde yamugoba kubanga oba ovudde mu bantu b'okiikirira okitegeera tugende Makinde gundi West oba munnabyamizannyo ono Alanis sajja wa bwino naye ekiriyo kifumba mutugo bamwogera ebisongo kale talina kyakoze biki asiiba bweru bali mukomera ffe tetulina kitegeera bingi babadde bakola ki babwogerera kati senga bwe mwene ye yali aliyakitingako bigambo by'abantu abo naye senga mugobe okitegeera bwetujja ku Ssaabagabo Sserukenya alyawo biki talina kyakola era biki okitegeera naye Sserukenya oyo akola omanyi lwaki Sserukenya akola buli muntu afa Ssaabagabo awo tenti za bwereere entamu za bwereere amasowani ga bwereere emmere ya bwereere transport wa bwereere ambulance za bwereere teri mubaka akikola okitegeera so mulimu abakola naye waliwo n'abantu abo boogerera so kati Bobi Wine byonna byonna bitunula wati nagamba tugenda kukola tutya tudde ku struggle nakulabidde ekyabadde ebusoga abaana nga batiitiize nnyo nabadde nsuubira abaana bagenda kugamba nti katulumbe siringa akuma mu muliro mu bantu nti bagende balumbe beekalakaase nenge gye bayolesezaamu just omanyi tubeera ku channel zino abantu bo batunulya mu buli few talking points naja n'akasalamu n'agenda just olina ekintu okukyogera kubanga abantu tuli mu society omuntu ye ng'anoonyako ekintu ekikunafuya so naye nga anyway Bobi Wine era aliwa wali osuubira nti ki nabadde nalabye nze ngange ebbanga twali tutambudde mbadde nkyaludde olaba rubber bullet mbadde ndudde okulaba tear gas mbadde ekyo ndudde okukiraba
naye by the way tuli mu nsi naye waliwo ebitundu byolina okwegendereza naddala ng'oyagala okukyusa obukulembeze. Olaba nti Buganda muli banyiivu naye abantu b'Ebusoga simanyi lwaki Kyagulanyi abantu b'Ebusoga baayagala nnyo Bobi Wine bateeka oba balina ensonga zaabwe ng'oggyeko ensonga eziri jeno eziruma eggwanga sula abantu b'Ebusoga bateeka oba balina mu butuufu balina ensonga Busoga baagala Kyagulanyi ne Museveni bamwagala naye jasaba kubanga omanyi nti obunafu bwo bubeerawo. Busoga yebadde ekiikirirwa abantu ab'amaanyi mu gavumenti eno sipiika naye nga basinga si ba beneficiaries mu nkulaakulana okitegeera ng'eddoboozi lyabwe terituuka. Okitegeera kye nkugamba ebadde n'ababaka ab'enjawulo abava e Busoga bo bwe tumanyi ogigamba Amoni eyafa yali Watongola maama wa Big Events naye maama we okitegeera eyafa yali akiikira yali enaye ava mu Busoga eyo. Twalina RDC ng'akuba n'abantu emiggo oyo Sakwa omuliga Sakwa oyo bonna baali beeyo mu Busoga. Tubadde n'abantu ng'ono bundi Mwiru ndoza yali wa FDC Paul Mwiru kale tubaddeko n'ono wa Baba yani oyo Moses Balyeku okitegeera tubadde n'abantu b'owulya nga ye Rebecca Kadaga ninga tulaba nti bava mu Busoga ninga ate Busoga tekola ki Busoga tekiikirirwa nnyo. Busoga tukyali mu mbeera eri okitegeera emmere teri abantu tebalina mirimu abamu n'embuuza zikyabaluma okitegeera. So Busoga yeetagamu kyovula omuntu wajja nga munakyukakyuka bajja kubanga bo balowooza nti obono yanaakola ku bizibu byaffe kubanga Bobi Wine bw'aba tatambula n'abantu naye olaba bw'atuuka mu jjinja abantu babavaawa obawa ne beeyungako n'atamala agamba nti agenze Uganda nti agenze Kamuli kati kyabaddeyo wakirabye. Naye gavumenti ya NRM eno ogiraba yandibadde ekola ekintu ekyefaananyiza oba ekisinga ku kya Bobi Wine kyakola ngaki of course General Muhoozi yakikolako emakatoni anti kati ebya General Muhoozi byali byakulonkinga kiri kibiina kye Patriotic League of Uganda si kibiina kya byabufuzi kibiina kya bannakyewa kirwanirira ddembe simanyi enguzi biki si political party era si kiwandiise mu mateeka kati ate eyo ebeera issue ndala naye NRM eyo giraba ejjawo bino ebintu by'okugamba nti ffe tuli b'amaanyi ffe tuli mu buyinza naye sokeddeyo ku ground kuba kati olaba abantu abatambulira ku Kyagulanyi bandyagadde okutambula ne NRM naye NRM ye yebala amaanyi nti bo b'amaanyi okitegeera bo tebeetaaga okukola activations biki naye babeera bagenzi nga bagala just akalulu nti munnayuganda ebbugumu liddemu kubanga kkiriza obagaana tubuze ebbanga tono nnyo tulonde naye era akalulu tegagenda kwawukanako na ka 221 ebyawukana bijja kuba bitono nnyo okitegeera. So NRM yegamba yawandiisa abantu milioni simanyi meka NRM NUP nayo eri mu kuwandiisa abantu baayo naye kati kyetaagisa essaawa zino kuddamu kuba saaki kuddayo mu bantu ku ground ng'omuntu ali ku wansi eyo kapeeka eyo wawawawa ng'ennaku emuluma abantu balina obusungu abantu mbala wabulabi wano mu tawuni n'abantu balina obusungu ggwe abantu bababbyeko amataka gaabwe eyo abantu bali ente zaabwe ng'ogera ku makya n'ogoba enkoko enkwale okitegeera abantu bali mu kubabbako ente eŋŋoma eyo abantu bali mu kubabbako amataka ekapeeka eyo abantu bali mu kubabbako amataka ennakasongola eyo naye kati balina bwogerero okitegeera balina saaviisi gye bamiisinga. Museveni bamwagala eruweera eyo ne Museveni yakuliyetinga scarcity talabika bamulabe mugambe ki anti kati byebyo Museveni alina okuddayo wansi ku ground muzeeyi naffe tukyamuze yakaddiye nti ekitegeeza nti akyalina busobozi era ekitegeeza nti abantu bamukyawa nze kugambe nze ffe tukulidde waffe luweera eyo naye ffe twakula tukimanyi teriyo gavumenti ndala yonna mu nsi muno okuggyako movement eya Museveni okitegeera era abantu bano bonna bona abatambulira ku Kyagulanyi abantu bano bonna okukyuka bakyuse emyaka nga 10 ndowooza waliwo ebyasoba of course naye yalinako ko kangeze olaba mu 96 abantu balina laavu ya muzeeyi nakati buli kakankubuulire nno Museveni abantu bakyamwagala nnyo n'abamu bakyamwesala emisale nga kantize ku Museveni kwenfiira naye kati balategeeza ne balaba baluwa bano batambulira ku Kyagulanyi abakooyi balaba nga bakoowu anti kati abo abakooyi balaba banoonya nkyukakyuka
ne Besigye bamutambulirako, Mbabazi bamutambulira nako abasinga ne kwabo. So abantu babeera banoonye bano bayina ennyonta. Mbabazi nedda. Bumanyi Mbabazi abantu be yalina mu Go Forward. Nedda. Leka nkubuulire, Mbabazi yalina abantu. Mbabazi ng'akubala ensi yonna n'eyuuguuma. Naye teyafuna wadde ndowooza teyafuna wadde akakadde akaamulonda kuba pulezidenti. Bwe tuba tugenze mu statistics. So bano abantu olaba abamu bajja kuba kinyumo ngera Nabbanja we yagamba. Mwenze ebigambo eby'abantu abakulu olumu mbyewoola olumu ne mbiwakanya. Bajja kinyumo. Abamu sigamba nti abo abantu bonna abajja nti balonzi. Waliwo abajja okubba. Okitegedde? Olwaleero anti nkubuulira leka mmaleyo. Abantu abo bonna boolaba batambulira ku bannabyabufuzi. Waliwo abajja okubba, waliwo abajja olw'ekinyumo, waliwo abajja okulaba ku Bobi Wine obulabi, waliwo abatalina ndagamuntu, waliwo abatalunda. Okitegeera? Waliwo abajja bandiwagoni ne beeyunga ku mugendo. Okitegeera? So kati bano abantu abatambulira ku bantu tebalina nnyo okuteeka mu nnyumba nti bannaye nabadde Arua n'Enkikuba nabadde Busoga bonna. Abo bonna si balonzi bo. Ekyo abantu kye batamanyi. Kyobola n'otuuka mu kalo ojja kulaba ng'ate NRM ekubye Busoga. Ng'ate Kyagulanyi yali ayuuguumyayo nnyo. Sigambye Kyagulanyi w'amaanyi. Era nze omusajja oyo mwagala nnyo kubanga akyusizza ebyobufuzi bya Uganda. Abavubuka twali twaggwamu essuubi mu byobufuzi. Sula, wano ogambye nti abantu abasinga oyagala kuŋŋamba ebbanga lyonna emyaka katubale kubanga giri jasooka ne gibeera 3 tanye tutambudde katubale lafule Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyobufuzi ndowooza kati amazeemu emyaka agenda wezi 7 ekyo active politics giri emyaka ebiri egya parliament ne wano giri emyaka ena naye ennaku 5 naye Kyagulanyi tukkirize tugaane olwalira abantu abamugoberera oba bamubeerako kulaabiyo Kyagulanyi abantu abo bali serious era mu struggle tewali muntu abeera okwo atayagala nkyukakyuka teri muntu abeera okwo omubbi w'akasimu teri muntu uyiza teri muntu abeera kulaali ya Kyagulanyi ng'azze anyumize bunyumirwa obwongo bwe bulimu Kyagulanyi obwongo bwe mwami Museveni wa President Museveni taliimu. Museveni wagenda eriweeru tafuna bantu oba wagenda e Busoga tafuna bantu afuna abantu abo tuli millions bakabalaka tubali tugenda wera gukadde 5 mu Uganda naye nga tutambulira millions 48 n'ekitundu. Abantu abagenda ku ziraali ez'enjawulo Sula njagala omanye naddala eza NRM nga tuggyeko ebyaki ebyo omanyi problem gye tulina naye njagala ogimanyi bannayuganda tebaagala mazima. Njogereddeko ku platforms ez'enjawulo naye gye twasanze era kyobola bono mukwano gwange Lili Puzzle yayogera nti Mwami Museveni eggwanga engeri gy'alifugamu enfuga gy'atwalamu ekintu kye yakuba nti osobola okutuuka ku level etuuka nti omulalu mumusekerera omumala omumusekerera nammwe n'abasekerera nga mmwe abalabanga abalalu ate mmwe nammwe mumulabanga omulalu. Ye level eyatuuka mu ggwanga ey'okubeera nti nno batukulembera nga baagala tuve ku bintu ebirina amakulu tudde ku bintu ebitalina amakulu. Lwaki nkireese bwe ntyo nti Mwami Museveni bwe yali ayingira mu bukulembeze bw'eggwanga mu 86 yajja ali siriyaasi nnyo era yajja n'akakodyo k'okukyusa ssente z'abajjajjaffe ne bakitaffe ne bazikyusa nga basika zino leeta z'olina bakuweemu essente ezo ezatambula ekikosa abamu abaakyusa kubanga bitata yanyumizaako yakyusa essente naye yalina loole tata bitato bimanyi nga oleda alinamu emmwanyi n'azitunda yali yakamala okutunda bwati ne bayita essente ne zigenda zonna kwe kwava obwavu bwe kubanga jjajja yali amulekedde emmwanyi. Naye lwaki ndeese ekintu ekyo nti olwalira eggwanga bw'otuuka n'oyogera ebintu eby'amakulu tebakuwa budde
bw'otuuka omuntu ng'oyogera ku kuwemula, ku kulaga nudusi, ku kwogera ku bintu ebitalina makulu ebikujja ku mulamwa ng'omuvubuka, ate ekyo kiri nnyo mu myaka 18 ku 35 nti olw'okuba balaba generation eno yesinga okugoberera Kyagulanyi bateekawo embeera nga mulina okwesanga nga omuwabuzi wa pulezidenti muwemulizi nga omuntu gwe bagenda okuwa obwa RDC ajjamu empale n'akunamira abantu ne bamuwa obwa RDC. Omuntu avuma straight n'avuma ebintu ebitalisika mu kamwa oyo agenda kubeera ku lusegere ennyo n'abakulu. Okitegeera lwaki kuba balabye generation yaffe emyaka 18 ku myaka 35 nti emyaka egyo baagala nnyo okubeera ku ssimu ku WhatsApp ne bagezza ekintu ne balaba nti kati ono mufere ono yakoze batutambulizaawe watyo nti olwaliro mwami Museveni point yange eri nti abantu takyalina eggwanga bavubuka ffe ennamba gye tusinga okuba nayo abavubuka nti obasanga baagala okuweera nti bawagira bandyagadde okuwagira mwami Museveni naye ng'ensonga yaabwe omuvubuka agenda kera ku makya nga talina amuwadde omutwalo amaleke wiiki takutewadde omutwalo nga talina na kyakola kireeta mutwalo. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 759 16 42 15 oba noti 761 89 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako, oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa. Munsinga Canada, America, German, Netherlands, n'endala nyingi. Ategwe visa yalema. Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi nga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko.